ajja kubanga mu kutambula okwo agenda abawuubirako. N'olwekyo abatasobole kutambula naye tubasaba babeere ku kkubo bamuwuubireko ye n'abo bonna baanaabo nange neesunza okuba omukubo. Breaking news ngawe mulabye ha mukatambi ba foot soldiers mwena abali mukubo abagenda mukono mwegendereze obusajja bumaze kubanga habuyuwaho battalions kukubo eziwirirako ddala tebagala kubanga abaana ba National Platform okubeera nga habe kunganya nga byawira kugamatino nga bali mu range ya mitwalo nga gumu kwebiri byonna hambi kuletedde mu maaso n'ekiri mukono wenjogerera sawa zineno nambozi yamaze dda kubanga akunga abantu bonna bagenda kubanga obalaba mu maaso awo lakatambi okalaba byonna hambirina nga bale nkola yafaka video madde nsaba kampere kali like meka sotambika tukwira bonna banjegedde kumanya kweno information nadala abana ba National Unity Platform. Make sure ino video gisharinga ku Facebook, WhatsApp wonna ebirenge sotuka eri omwana oyo gwoyagaliza obulungi oba e Uganda empya awo nyini tugera tandikirawo abakulu abajasi basobodde kubanga babayuwawo ku makubo bonna wonna osobola kubanga oyita nadala abo abagende jinja osobola kubanga munjulira kimanyi abamu kweno video mulejera bira mu taxi osobola kubanga ngamba kino wanda boy ndi mu taxi naye kiboko zatandise dda enno abaana babakuba abubuwa inasobodde kuvayo naye n'abagamba kino temutya nga omulabe mukatambi nga katandika ngenda kubanga kuplayingira ka video konna okalabe engeri gye bagenda okubanga batambulamu bino byose genda kubanga mbyogerera mu nyonjagala mu birabe mumbulire feedback zammwe mu comment section tanda subscribing nyongera n'okujjukiza Jero Airport pickup wali okupikira ku airport kubeera rahisi mugambe ati namba yange namba yo najije ku wanda boy yuji ajja kubanga akusalirawo ku muwendo era nga tasiira avuga bulungi emotoka zonna namuna ate n'emotoka ze zibayi zino zibayita zi luxurious car ngola bazima kekisi zimotoka zotula muno gamba tino ebyaddala mbadde ki mbadde nva Bulaya nga tebagenda okutwalira muzi passport tebagenda okutwalira muzi million okitegera ekintu ng'ekyo sokolabe kana katambi akabobo wine ng'ababulira kiki ekigenda kubanga ekigenda maaso ewa emukono mali nkuletere abaana bani banamboze nabo balina maaso awo. Mulabye okumala ebbanga ddene poliisi ebadde efuba okwekwasa obusongasonga okuva Kamuli batulemesa okutuukayo ne batukuba tiyagaasi nayo gye tubadde tulina okugenda nga bagezaako tusindiikiriza tulwanagane nabo bafune ensonga lwaki batta abantu, lwaki basiba abantu, lwaki batusiiga ekifaananyi nti tuli bakozi ba ffujjo. Njagala okubeebaza mu ngeri enjawulo mukumye obuntu mulamu no situation yabakalubidde dda tambula ne munno bwe tulanga group mwatambudde 20 mutambule 20 omu tebamubajjaako temukkiriza kuvaako muntu n'omu bw'ati newaba mwana muto ng'ayooka nga mwazze naye mumale naye mukitegedde security bayinako bano abasajja tubasobola twabambala poliisi byeyagaana okubategeeza nti pulezidenti asimbudde era mu dakiika ezitali nnyingi agenda kuba ayingira mu ssaza ga Ssaabasajja ery'Ekyaggwe. Basuubira era bakubiriza abasawo bannabo okutamukuuma emirembe banamukuuma emirembe tumwanirize ate tumuwa obukuumi obwannamagala. Ssaabasajja Kabaka Buganda wangale kulwannabukeera waliwo ayagala okuvamu wala ekibuga. People power! Our power! Basaba ne banyewo balamusizza nnyo mwebale tubeera bangi mwebale okwewaayo twala eggwanga lyaffe mu maaso. Erinnya Namatovu Rehema omuyambi w'omubaka Nabukeera maama Mukono abatumidde nnyo ali mu kubajja maama Mukono abaagala nnyo abantu b'e Nakifuma Nagalama abantu b'Ekasawo abantu b'e Namuganga abantu b'Enjunga abantu b'Walusubi abantu b'e Nakasajja mwenna kona Nabukeera abaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala maama Mukono people power our power Rehema Namatovu Rehema okuva e Nakifuma. Kasule Vincent Salongo musomesa katekesi Ssabakunzi wa Nuupu Walumbukeerere ate n'okutwalira wamu eggombolola yonna
Vincent Kasule ndibagamba mwena abantu b'Ebukeerere abantu b'Ekyesereka Nyanja Bagidadi Mawangala nti kaadi ziwe ziri wali ewamusomesa Kasule mujje muzitwale era bangi nnyo bazitumbidde ne redi buuku yaffe ejjudde era tukyayagala okuwandiika abalala mwenna abapya mwenna tubeetaaga. Our power, people power. Hudhu billahi mina shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Haji Miti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Haji Miti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 nsonyiwa okubanga ngenda kuyita eno Uwa. naye tewali kyakkola. Watya. Omwami omu ku bensinga okuwa ekitiibwa mu politics wa Uganda omumanyi bamwita Jaberi Bidandi Ssali. Omu ku bensinga okuwa ekitiibwa y'omu ku bensinga ndowooza okusomako at least abataano ajjukira ennyo mu olina kye weekoledde. Yes. Oyagala okwokisa. Omwami oyo mu mwaka gwa then the local government I feel yesinga okulwa mu gundi eyo mu mwaka gwa 2023 ng'ali wamu ne Elia Kategaya banaabira mukwano gwabwe enfanfe mu maaso neyamugamba enough is enough neyamugamba no third term 23 kama omuntu ayinza kuyitira mu ttaamu 2 zokka tusoma ttaamu sa anti kakati yabagamba yatugamba mu 2 gumba ne new vision ya wagamba zino si ttaamu bino byalekikya mu mwaka zibaamu 2 kakati bamala okukkiriziganya ku ekyo nti mu 2001 mu kujja mu kusaba akalulu campaigns enzijjukira bulungi nnyo era mu NRM yonna SEC nga bakkaanyiza kimu nti omusajja atafuma 26 ne bakikkaanyaako nini bakizuula nti omusajja atagenda kukiteeka mu nkola mu 2023 ne bagamba nedda n'abafuumuula bala Augustine Luzindana bala Elia Kategaya bala Jaberi Bidandi Ssali era mu 2006 yes era ojjukira bya yali pafo mu 2006 yamusuula ebbali oba kitegeera era musajja wattu nakola ekibiina kye ky'ebyobufuzi People's Progressive Party TPU PPP bagitanga People's Progressive Party okitegeera nebeera awo ba Elia Kategaya nagenda keeri kwa yamala yali nakomawo bagasinzana ne bagenda mu FDC babiri ya matembe bani FDC ngevudde mu reform agenda FDC nobo stretching back bona bali balwanya ne president Kaguta Museveni tandikira ku Dr. Kizza Besigye 1999 nagamba enough is enough